Ebizibu ebiri mu bbendobendo lya Karamoja toyinza kubirojja n'obimalayo kuba kamaala nga ka musoga ng'oboolyawo y'ensonga lwaki kyetaagisa buli muntu okuvaayo abeeko engeri gy'abakwasizaako nabo basobole okukyusa embeera kuba ne gavumenti efuba naye etuuka n'eremererwa olw'ensonga nti omulimu gukyali munene. Enjala tolya munneeviiriddeko abato, abakulu, abawanvu n'abampi okutondoka nga bwe bafa enjala ate ng'abo abatono Katonda baakyabiseeko akasubi amagumba gaasigala kungulu, ebbula ly'amazzi amayonjo, endwadde n'ebirala bye bimu ku bizibu ebizinya abantu b'eno oluguje nga bino bye bimu ku byasitula omusumba Solomon Mwesigo w'ekkanisa eya Good News ng'ayita mu kitongole kya Feed the Hungry East Africa n'asimba amakanda mu disitulikiti ey'e Kotida adduukirira abaayo n'emmere, ensigo beerimira emmere eyaabwe, ekyokwambala n'ebirala nga kuno yagazeeko n'okubafunira amazzi amayonjo abawonya ag'ebiddiba agabasibyeko endwadde era nga we twogerera abamu baagalozezzaako dda. Wabula ekizibu ekinene ekikyaliwo ate ekirabika nga kifuuse omuziziko mu nteekateeka z'omusumba Mwesige z'enguudo nnantayiti kamu naddala mu biseera eby'enkuba nga ne bw'aba n'emmere oluusi kimubeerera kizibu okugituusa ku bayala abagyetaaga olw'ensonga nti amakubo mabi. Leero twesudde mudde ne twolekera mu ggombolola y'e Napumpum tusobole okugabira abaayo emmere omusumba Solomon Mwesige gye yatutise wabula tekisobose oluvannyuma lw'okusanga omuggalo Korokocha ogugatta tawuni y'e Kotido ku ggombolola eno y'e Napumpum nga gubooze nga n'oluguudo lwonna lwonoonese nga n'abapikipiki kibadde kizibu okusala. Mu kiseera kino tuli ku lutindo lw'omugga Korokocha nga lwe lutindo olugatta Kotido oba tawuni y'e Kotido ku ggombolola y'e Napumpum. Naye mu kiseera kino tubadde tuzze nga gye tugenda okutwala emmere naye ekyennaku tewali asobola kuyita nga n'ab'ebigere oluusi olina muwaanirira olw'embeera omugga gye gulimu ogulaba gwajjudde nga tewali motoka esobola kusala era ng'embeera nga bw'ogiraba enguudo mu kitundu kino mbi nnyo to the extent nti n'omuntu yennyini ayitamu ayinza okugwa mu mugga guno naba nga tasobola kugusala. Eno gye tusanze Lotte Julius Teko omuyizi ku ssomero lya Moroto High School ng'ategeezezza nti buli nkuba lw'etonnya tewaba asala kuba okuva mu Napumpum okudda mu bitundu ebirala ekkubo lino lye bakozesa nga n'olunaku olw'eggulo yawaliriziddwa okusula enkuba gye yamusanze okutuusa amazzi lwe gasse olwo n'asobola okudda eka. It has been a long thing since these people of the government just come here, just construct some maram, they just put there. They take even like something like 7 years without even. Just after putting that thing, they just live like that without following it. Just yesterday, even me, I'd gone to Kapadawak there, that center of Panyangara. I got here when it's full, I slept in these villages. Until now, when the sun was some to this time, and I now crossed the river and I went back home now. Agamba nti ebiseera bino byakudda ku ssomero wabula nga tebamanyi bwe bagenda kutuuka ku ssomero kuba buli nkuba lw'etonnya omugga guno gujjula ne basibirwa mu byalo byabwe ng'asabye gavumenti okubayamba etindira omugga guno basobole okufuna we bayita. And it's just we are supposed to report now to school on Saturday. I don't know now if rain comes, and where shall we pass that day? Even the other route, still the same issue. My request to the government is to help us just construct this way and put some improved, some metallic structure here instead of this other aggregates of cement and these stones which can easily be eroded. Ye Winninga naye muyizi ku ssomero lya Koti DSS ng'abeera ku kyalo Nakonkutu agamba nti abakyala naddala ab'embuto bangi bafa buli mugga guno lwe gubooga olw'ensonga nti baba tebalina wa kuyita kusobola okutuuka ku ddwaliro ekkulu e Kotido nga nabo ng'abayizi bakosebwa nga naye asabye bekikwatako okubayamba babakolera olutindo luno basobole okufuna we bayita. Whenever it rains, we get many challenges. Like now crossing it. When you want to go to town, or you want to take someone to town, when someone fell sick, or you get some complication, even like a pregnant mother gets some complication, it's hard now to cross the river up to town or some hospital. I call upon the government, the UNDRA, to support us to handle about this road called Porokosha. Inapumpum. Ngeri yemu n'abagoba ba bodaboda balojja embeera y'omugga guno gwe bagamba nti buli lwe gubooga emirimu gyabwe giziŋŋama. Rain comes and the river gets flooded. We always get challenges of like crossing by and going to other centers. Like for now, I'm from town. I want to cross. I want to go to where? Pum. So you find that
the river's what? The river stopped me from crossing to go where? To Napompo. So I really call upon those leaders, actually those people who are like the UNRWA, to come and help us repair this what? This river really. Bwetwogeddeko n'omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti y'Ekottido Nuriat Afswateko bw'ati bw'alambuludde ku nsonga eno nga naye asabye bekikwatako okuyamba abantu bano basobole okufuna we bayita. You can see Napompo. It is not possible. It's only those who are footing that can pass and go the other side. But if you're driving or even carrying something or even drugs taking to the other side, you can't really take because of this flood. Now we want to go and help the malnourished children that are the other side. We can't really pass. That's why you can see we really need help from whoever can help to support a way of how to link to the other sub-counties that are not possible. Nze Aneti Namatovu ne kukkiriza Trion ku Rakes TV Agaleero.